Edakiika zino ziri 10 ezakaita ku ssaawa 4 ez'okumakya nazo muziri 30 omwezi ogw'Okumu 2024 oli ku 88 katonyeze 8 program U8 wa parliament yaffe era bw'oba tubudde parliament yaffe kitegeeza nti sabiti yonna ojja kuba togifunye mbulonyo naye njala kwebaza na gy'oli alindidde okuwulira biki ebigenda mu maaso. Abakulu b'entasi bakugu nnyo nabo wali aba basingeyo naye bajja baleke ettaffaali kubanga nange mbaako wenkoma ne bannange kafuya tuyite bano nabo bongerezeeko batubuulire byo ebintu babiraba batya era nga kkiriza olwaleero ssaawa zino dakika 12 zaate ku ssaawa Nyankwanjula abakulu abali wano tulina omulodi w'ekibuga Kampala Elias Lukwago Haji nsawuze watuliza ssebo Haji Salongo buza watuliza ssebo njagala okutwala omukisa guno okubuuza ku batuwuliriza okubalamusaako okubeebaza emirimu abasinga gye mukola mu mbeera etali nnyangu ey'obugubi kusaasira abafunye ebizibu eby'enjawulo okufiirwa kubadde kungi medi nga bwe kyatutonderwa abatuvudde ku maaso bangi kibeene kiba mulangira Ndawula ayibeene gutusinze twateresejjo gutusingidde ddala naffe Wakalega twafiiriddwe omutaaka waffe mukyala Maria Nakakande wamugenzi Kasula twamuterese twamuziise n'abalala bangi abatufuddeko ate medi ekibuga kirimu embirigo nyingi tukyaguluba n'ebyowino omwala gwe Nakivuba ogwo gukyatuzinya oluguje abaguzi babaguziba naye tukyafaafagana na mbeera yaagwo akatale Busega gye nabadde jjo nakulabye jjo ate mwaka w'abaani awo akatale medi ekiri e Busega abagagga ono Mpindi yabirekayo ng'ali mu kanso Mpindi Omar twazijja Center Market Multiple Africa Development Bank kamaze emyaka nga 10 n'omusobyo nga kazimbibwa naye stakes ziri wali Ministry ya Local Government ye yali waggulu yateekawo akakiiko akagaba emidaala eyina be yagabira Minister yagaba emidaala Minister Magezi yateekawo akakiiko mukagaba emidaala mu katale kati bayina be baawe ebipapula bali awo babanja KCCA erina be yagabira ebipapula nabo babanja obukulembeze bw'akatale ate bwo obukulembeze bw'akatale obukulemberwa mukulu Yasini ayinamu ne banna abalala Yasini yagamba mulimu bannalwanga baani Yasini atoyo we waffe Kabungo ddala wali nalwanga bali awo nabo balina tiimu eyaabwe kati akatale kaani waliwo tiimu ye naalemu ekulemberwa Kitatta nayo weeri awo waliwo bakansala bali wali akatale kali wansi waki yani avunanyizibwa akatale ako kati akatale wetwogerera jagamba kakyetwala abasuubuzi bo bakayingidde ekirungi ekikirimu nze bwe cross checkinze nti abavudde eno waggulu ku roundabout abasinga mwebali nkyandala yininga abasinga bayingidde kuba nagezezaako okukibuuza naye mulimu abatayingidde era RCC yabadde eri ne group nga nagwo guli awo nagwo gulina ebipapula kitambula muhindo inamulina nekitambula nga nabo bali awo nabo balina ne group nabo balinamu emidaala Rusa yabadde muli naye nga ayinamu ekiwenda atambula ddeno kwegamba akayesanya akali wali ekufulu basalako eno ono bw'ateekako ekufulu makya ng'oli omulala ekiragi salako kakati ebisigadde byange naye mbufunze ekyenyinza okugamba nze olutalo lwendiko abantu abavudde wano ku kkubo bonna be bannyini katale betwakazimbira ne mwami Kawuki waliwo mwami Kawuki Andrew Kawuki gwe tubafaganye naye okumala ebbanga ku kkubaawo naye akirimu emabega twagala njagala omutegeeza Kawuki ate naye we waffe mukwano gwange wakukyali waffe tukuze ffenna ewaffe ekabunga eyo we Bubemba awo baavudde bano ate ayagala kugugumulawo kizimbe ku kkubo ababadde ebyennyanja anti yenkulaakulana eyo naye nga yo yafuna waatya omuntu wafune ye lwakyazimba tugaziya makuba atazimbe mu kkubo oli betikame waliwo IGG around about eyina okugaziwa abatuuze abakatale baba bavudde Mukama yeebale ne bafuna we balaga kubaffe bulijjo tugaa tebavaawo nga tebalina we balaga kakati ate Kawuki bwagenda naye azimbewo guzimbe ogwakatale apaana Kawuki tugenda kufaafaagana nawe toyanzeege omugalatiya waali
Pastor Abedi Bwanika sabuza kutuliza sebo. Sebo abatuliza mbalamusiza abantu basabasajja Kabaka naddala be waffe Buddu Masaka City kimanya kabonera tubalamusiza n'abakulu be tuli nabo wano. Njagala kusaasira abe waffe nga mukulu Lord Mayor bwagambe kufiirwa kungi nnyo naddala omwaka guno nga guggwako. Njagala okusaasira enju ya ba mukulu Ndawula wali ekikungwe olw'okufiirwa imaamu Ndawula abadde imaamu w'omuzikiti gw'e Kaswa yaziikiddwa eggulo kitalo nnyo. Era njagala okusaasira muzeeyi Kamese wali ewaffe eGayaza naawe olw'okufiirwa muwala wo Sise tubasaasidde. Ate abe waffe ekyalo Bukingo olw'okufiirwa omutuuze waffe Muzinda ate mukulu wange nze era ne ssenga waffe mwebale tuziikirako. Ab'ekisaaka nammwe mbasaasidde olw'okufiirwa muzeeyi Vincent awo kufiirwa bwe kutokubadde manyi nti bangi mannya tetusobola googera wano naye mwenna tubasaasidde. Ate ab'ekabonera nga tukulembeddwa Ssaabawaali nammwe mbakulisaayo wiiki eno olw'otukulembera ne muleeta oluwalo mwaliwo wano nnyo mu maanyi twebaza olw'omulimu ogwo. Ebirala tulinze enkuba egire emala okukyakyamu tyoke tweyongera okukola enguudo. Sente weeziri twazifuna nkuba yebadde ekyatutataaganya. Enguudo ze twateekako zonna tujja kuba tuzibategeeza nga bwe tuzikola. N'ebitaala ebigenda okuva ku luguudo luno olw'ekyotera twasazeewo tubiteeke mu butawuni waffe obw'ekyalo. Tulinze yunula ku nsonga eyo kubanga yakkiriza nti abo abakola bakontrakita bwe bagenda obitugirako ate babiteeke era eri gye biteeka okubeera. N'ebitaala byaffe ebya Yellowknife nabyo sente zibiddaabiriza twazifuna tugera kakasa nti we tunaayingirira mu Christmas awo nanga waaka. Amanyo kyali Abedi Bwanika Abedi Bwanika yennyini omugalati oyinza okuyingira kerya Saalongo. Abya Saalongo bya mukulu yagenda okulya owa Saalongo feyo field nga twaginyuka. Nzikiriza nti osinga oluzungu. Pronouncement kitegeeza ki? Ekirango ekirangiriru okulangirira. Pronouncement kitegeeza ki? Okulangira kibanga ki? Kinuza kulangirira ekirangiriro naye nga kikulu. Ekyo kigambo kikwate. Njagala nakubuuza pronouncement. Njagala nakubuuza pronouncement nga nawe nkijje. Nakuze mwezi goberere ezo. Zigoberere. Ejja kukiwulira pronouncement. Nkikutte nkiwandiise wano. Nkiwandiise naye mwogirira mutulesa ate mugambe ono yasinga oluzokoze simanyi oba abantu babeena abali ku radio babagoberera bakigoberera babimanyi babavunula bamanyi nti ebigambo bya medi byebyo kati bakimanyi nti waliwo ekijja pronouncement waliwo ekijja nga mukaaga kyanakuzomezi nga mukaaga kyanakuzomezi nga mukaaga ate si pronouncement kyokka big pronouncement egera kwera mu kibuga omusajja nvaako koolwo big pronouncement egera kwera mu kibuga Kampala nti announcement era abantu ba Ssaabasajja Kabaka kyabanga lwamindi omusajja agenze nkugambye twabaniriza wano bayaniriziddwa wano nkugambye namirembe wano sebo pronouncement nakinza mugamba eriko n'ekigambo nemuga nze mbigoberera nga mukaaga sana ngenda okuwera ennya nga radio zonna TV abantu nga bakibwatuse abantu batiko era lukwago totegedde totegedde yayanirizidwa nale kulistinga kuoli lero dimeya listi ino njirina nga kuoli sebo nabadde Nairobi nakadda tona checkinga bulungi mu mabansa golina libigana usipitako nabisangayo mu office ku Monday babayise number 4 yes Lord Mayor bareko Haji Saalongo ayizo obutabeerawo Elias Lukwago naye nga ontwala kwa kutwala ekiro pronouncement gwe kugambye kusoma ebbaluwa kibeere kwa akutwala ekiro omusiima bukedde medde yagadde kusokola bannajja nze nebbaluwa ojjaggisoma era namba nnyo wuno ama TV gonna radio zonna ziyitiddwa ate otumanya enkola yaffe mwebani akagenda okukola live mwebani bannabyabufuzi enkola
Mbindi. Uze kwatuliriza. Pronouncement. Ngatanna janzikiriza mu weapon ena abedi bwanika. Eriko kigambo ki? Bwabanga yampise bwati. Eritanda jipe nange. People's Front for Freedom. Zafulumye dda. Bwate bakuyisera. Bwati bwayitidwa. Bwati bwayitidwa. Kino kuse president. Kino president. Zindi pronouncement buza mpindi batuliza. Nga mukaga sawa nya. Abalungi abatuliza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So Medi ne yanzo kumpa omukisa guno. Simanyi oba nange nayitiddwa. Abanza tebampise. Bakuyise. Naye wano wansi batadde and others. Ndaba luchamuzi muno bamuyise. And others. And others. Naye njagala kwebaza Medi mazaka sera nga siri ku mpewo ya fene ya Ssaabasajja. Japan mulungi. Alhamdulillah. Naye alhamdulillah nkomyewo njagala kwebaza abantu baffe naddala bakama banga benkiikira mu parliament n'okubajjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 3 lwe lunaku lwaffe olwa International Day of Persons with Disability mu nsi yonna. Olwa Uganda tugenda dukuliza 10 ku lunaku lwokubiri. Munatukayo mutya? Mbakubiriza mwenna balina engeri gye batuukayo. Mujje president w'eggwanga w'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni yasuubira okuba omugenyi omukulu ku mukolo guno ogw'olwaleero era mbasaba mujje tumwandirize n'essanyu. Ekyokubiri Medi njagala mbadde wano nga Lord Mayor ayogera ku katale k'e Busega. Empulira nga nsanyuse senga mbadde wange waka wali nanditumiza zaamu mu firiji n'enywayo akagiraasi. Wali ku lubalaza? Kubanga zaamu tabeera mu firiji. Tofa. Nze nnywa kannyogoga bwensanyuka ennyo nnywa kannyogoga. Kakati ekinsanyusiza kibadde kyandintumiza ku kazaamu ako n'ennywako senga mbadde waka. Nti butale gavumenti bwetadde mu bantu baffe buyitirivu. Era Lord Mayor again tulitwagamba nga tebalina gye bagenda tulina okubalaba nga balina we babatuula kakati tufunye we tubateeka. Kati ekizibu tekikyali bakolerawa, ekizibu kiri ku baani abatwala emidaala gy'abantu. Omanyi bwe katale ngaako we kaggwa n'abatali basuubuzi Medi nga tabeerangako mu katale naye ayagala ajjamu omudaala. Era ekyo njagala bavudde mpigi bavudde luddawa bonna baagala ekyo njagala kugamba nti mpagira ne sekuwagira omuntu yenna atangira abantu abatabadde bakozi ba katale ako abatabadde bakozi ba butale obuliraanyaawo n'ababadde ku makubo be baazimbira ekifo ekyo. Kubanga baali bakizimba n'obutale obulabe bajja bazimba kuyamba abantu bafune enkola mwe bakolera ennungi esinga ku gye babaddemu. Kati bw'ova empigi n'ova wa ono n'asindika akapapula n'oli n'asindika akapapula oyo mumuwe ate bano abantu be babadde batagetinga ne batafuna kiba kifaananyi kibi nnyo. Katono nnyo musabe nga essanyu tannalyongerayo agambe president we yasuubiza obutale bubiri buli division mu Kampala bwe butale 10 kano katandikibwa okuzimbibwa mu 2015 naye nga looni twagifuna 2009. Kakati sente tewali n'ekikumi za kuzimba butale bubiri ako k'Ebusega awo kabantu b'Ebusega mu kitundu awo banva bulenga banva awo era ka Busega kyenjagala okugamba Lord Mayor nti salamu yetuuse obutale bajja bumaliriza akasembayo Medi njagala kusaasira bannaffe abafunye obuzibu obw'enjawulo. Mpozi n'okutegeeza abantu nti ku mulamwa luutu eno omulamwa kwe tutambuliza olunaku lw'abaliko obulemu gwakwongera kukyusa ku bya nnyingiza bya mu maka tukyusa obulamu bw'abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe. Era gavumenti etaddewo puroguramu ez'enjawulo ku bantu baffe abaliko obulemu. PDM buli muluka oguli mu Uganda $10 million zigenda kubalema abali mu muluka. Special grant abantu 5-6 muwandika ka proposal ne tukayitamu ministry nejja nebalambula nebawa akasente. Emyoga ezo zonna program skilling kati waliwo ne program ya grow abantu baffe abaliko obulemu baziyingiremu zonna
omulamwa gwaffe guno ogw'omwaka gwa leero gutuukirire. Tweyanza mpuliriza eddakiika wangi waliwo muwuliriza antuweereza definition pronouncement aga nti is a big or authoritative announcement. Amuwuliza awo sebujja bakuwuliriza bulungi. Ye Lord Mayor yabadde alowooza tebawulira. Abantu beetegefu lwa big announcement. Bagyetegekedde. Bajja bagenda kuva buli kitundu. Nalabye waliwo abankubidde okuva ekyankwanzi. Bajja. Costas bazipangisiza dakiika ziri 26 ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya onderenga omwana w'omufu. Siyo? Osi mwana wa mufu oyo. Mwana w'omufazi tula ku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu mwenna batuwuliza emizindalo gibadde givumbera ne kati kentuuse gibalansinze eddakika oyo Robert Kibirige Sebunya naye amaze okutuuka eddakiika ziri 27 bingi badde mu ggwanga lyaffe Uganda naye nga olunaku lwokutaano wawadde olukuŋŋaana lubadde mu nyulo bayita African Association for Public Administration and Management mwabaddemu ensi 50 Uganda nayo memba era byagenze okuggwa nga balonze baagabye ekirabo gye bayisa award eyitibwa African Association for Public Administration and Management. Byadde lwakutaano jjo byadde oggulo Mwese Kakande Yunus Kakande yawangudde badde abantu 72 mu Uganda n'atwala ekirabo ekyo. Yunus Kakande PS wa President's Office baatugambye nti amaze emyaka 42 ng'aweza mu public service. Ono Lord Mayor ne waffe Masuulita Kakande neighbor wange yawangudde. Sebo neighbor webale nnyo wale ddala byadde mu nyumba ebintu binyampuliza tugenze butereevu ku bya ggwanga nga bitambula. Twafunyeemu ekikanga bwaffe nga Bannayuganda. Bank y'eggwanga yabbiddwamu billion 62. Ekyali kyakaga waliwo company tibwa G4S ebintu bitwala ssente nabyo byabbiddwamu ssente ebbiliyoni emu n'eddoola omutwalo mu 14,000. Amusabye tukyali World Bank gye bita Standard Chartered Bank ne ngati awanyi waawo katuve mu Uganda tukyalina bitukolawo egenda nga 3 twali tukyali Bank of Uganda nega nti nekkiriza nti baatubyeko ssente zino mu seconds 6 badde mumaze tuwalako ssente ebbiliyoni 6 mbu abazitwala bagamba za basajja bava mu India bayita South East Asia bebangidde ku mukutu ogwo. Era tukyalinde report okuva Bank of Uganda ne Ministry y'ebyensimbi tenafunika bulungi. Tukyali awo bank endala bagisanzemu ebicupuli bya miliyoni 5. Kyekitongole ky'ebyensimbi batugamba free economy bank bagibbe mu ssente abantu bulambuli baagala ssente za kubayamba zino bazisee nebazinywa bemu. Ekyo ekirimu mu ekyo abakulu okuddamu okwesiga bank mukita trust eno okuddamu okwesiga bank kiri financial sector kinaaba kitya. Polisi bazibbo nebamukwanisa miliyoni 10 ng'ali ggulu akyakala nga nti sente ziggyewa bagenda mukebera nga zezimwe zebabbye omusirikale wa J4S Bullion Van. Mbyobufuzi twali tukyali awo ebya Anita Amongo ne Kadaga tabiyinza kuggwa. Anita Amongo naga nti nze nga speaker njala kifo kyakubera second deputy NRM vice chairperson kino kyampindi ne Sebunya nga baga ate ampulize gye muli omuntu okubera second deputy NRM vice chairperson ekifo kino kwata kyakusatu mu kibiina ekiri mu buyinza era otula butereevu ku kibiina kyo bayita Central Executive Committee SEC. Anita Amongo nti Kadaga ekimala vaawo ntebe mujimpe ebyo tubirinze ate okwongera okumanya ebyebinaava mu ekyo. Tubadde wano waliwo omukyala wino byanyima wadde ayogera ebintu bingi nnyo bino ng'ayagala Museveni agamba nti Museveni atawanyiza famire yabe emyaka 25 ebyo mukiri ekyala kiri ekinene ekigamba nti waliwo okuganira lwabadde ku Sheraton kati kino kya Lord Mayor okuganira lwabadde ku Sheraton lwalwadde Munyonyo nga lwogera ku ddembe ly'obuntu. Oyinza okubeera mwavu naye nga toli mukomera osobola okuyiya tugisooke n'eddembe ly'obuntu Lord Mayor. Wabaddeyo olukuŋŋaana olwabadde ku Sheraton banaffe ba Opio lwe baategese olwala lwabadde Munyonyo
omupolisi alogera ku ddembe human rights eddembe ly'omuntu balyawulamu ebitundu bibiri twatunda mu chapter 4 mu ssemateeka katundu 24 28 fair hearing ebyo nebyo bizingiramu bano Uganda etegese enkuŋŋaana nnyingi naye nolwabadde munyonyo nga lukwata ku ddembe ly'abuntu abazze baatusekeredde nnyo nti Uganda namwe mwogera ku ki mwogera ki ku ddembe ly'obuntu ssemateeka mwagamba nti mwakonyekonya namugamba power belongs to the people ngati naye ddala ekyo nga kikyaliyo badde batukwaganya badde beebuuzaawo nemugamba article 2 olina Lord Mayor article 2 egamba ki article 2 ya ssemateeka article muni power belongs to the people badde bakotinga ne article 2 kasooke kusomera article 1 article 1 yegamba just njagala kubeera digital mangu nnyo wano digital kangu nnyo egamba all power belongs to the people who shall exercise their sovereignty in accordance with this constitution. Clause 2 ya article eyo negamba without limiting the effect of clause 1 of this article or without limiting without limiting the effect of clause 1 of this article, all authority in the state emanates from the people of Uganda, and the people shall be governed through their will and consent. Nti obuyinza bwa state bwonna buva mu bantu. State chechi. State si ye government ate. Ye government? State chechi. State chechi. God yagala abantu babene batambule n'okumanya. Yes. Ekino njagala bakitegeere. Ogamba state ogamba government ogamba government state kyekitonde ekyateekebwawo abantu ekitonde ekyateekebwawo abantu si kyatondebwa Katonda abantu batondawo ekitonde kibayita state kibenga mwe beekulemberera nga bwe mayita okwekulembera state nga mwe muva government yetambuza state ssemateeka agambye atya nti obuyinza obwo obwa state ekyo ekitonde bantu kye bateekawo mwe bayita okwekulembera obuyinza bwonna buva mu bantu abo era abanaabeera nga batambuza state eyo bayina kuyita mu buyinza bw'abantu nga tebayise walala wonna wabaddeyo aba USAID oba American ambassador wa America yabaddeyo wanje nga tonnagenda eyo njagala Lord Mayor annyonnyole bulungi ensonga eyo nga tetunnagitaŋŋanjula nnyo constitution gyasomye kuganya nti naye bwe banaabanga bakola obuyinza buno bajja bukola nga basinziira ku constitution ako katajjeeyo bulungi balina obuyinza obumala buli kimu babulina naye babwakisasayizingira mu constitution obuuze kakyako Lord Mayor simanyi lwaki akaemphasizinga naye ng'ate kiri kyekikulu njagala kino nkimutegeereze nga puliida waliwo gye bayita proviso ke kawaayiro akajja okukugira ekisoose naye tekajjaawo kisoose ekisooka nti obuyinza bwonna obwa state buva mu bantu ekyo kyosookako then n'olyoka ogenda ku kyokubiri yeyo proviso bannayuganda ekipya kino tubanjulira lokusola power abalina kalonda yenna akwatagana ne sola balina battery ya sola empya esookedde eddala mu Uganda eyitibwa super capacitor ng'ewangali emyaka 45 beddu balina offer eri amasomero amalwaliro bank n'ebitongole ebirala byonna era mwaweteka amasanyalaze ga sola single phase ne 3 phase bubbeeyi entono tubirina aba lokusola power tulina ne kamera ekika kya kalavu ezira ekifaananyi kya kala mu nzikiza bakuwa sola amataala 4 ku 9,000 bakuwa kuli TV 7,500 kale beyone one bill z'amasanyalaze lokusola power basanga Masaka City ku kizembe kya Haji Mpuga Kampala Road sinamba 7 ate Kampala basanga ku Rubaga Road ku hotel etibwa G1 Hotel ebisanga kwere ku simu 0758 15 19 14 era bakutegeeza nti beyune omwami Moses James Matovu agayita abonna abategeeza abantu bonna nti dwa ya mama we Naluma Mariam ejja kuba enaku z'omwezi nga
18 December Nakapinyi Mbarara wano Mkono. Lord Mayor sokatunulire banama ba human rights defenders gwenga polida chebade bogera ko wano mu Uganda kisoboka batugambye ba framers bateka batu kwenya tubinza uli mu federal uli mu fe. Lord Mayor gwenga polida mbade nkututte ensonga gy'obadde oyogerako nkulu nnyo era ba human rights defenders ababadde ku convention eyo ya chapter 4 baganda baffe ba Nicholas Opio Kabumba Besigye Dr. Zahara manyi Dr. Zahara oyo Nampeo Deputy Dean Makerere kafulu nnyo mateka mafe mwanyena nze ate nyina je namugabo manyiyo ne Kabumba yogede bulungi asomesa mateka Makerere ani Kabumba asomesa mateka Businje Kere University batulupi mbali bebayise si batulupi ne bali abazze kifananyi neje tubadeke nako wano wetuli debogere ebigambo bingi no sala birete naye yategeka ko human rights convention weekend eja no nababaddewo kakati nga President wa Law Society ya Kenya RSK Kenya yabaddewo wano era akyali olwaleero General Assembly bagenda tulonda president nange nali baddeyo wa East Africa Law Society naye bonna kyebewuunya Uganda bwe wabanga ddala tuyina bye twayiga mu bye twayitamu ne tukola semateeka ne tuga tujja mu ekitiibwa. Priambo yagamba ina bakola semateeka. Priambo yannyonnyola n'egamba nti ffe bannayuganda abatudde wano mu kisenge kya Parliament oba Constituent Assembly nga tutunuulira njijabulajabulamu nga tutunuulira nga tujjukira bulungi gye twava n'ebikolobero ebikoleddwa gavumenti zonna ezaayita n'okutwala obulamu bw'omuntu ng'ekitagasa human dignity. Ekigambo ekyo bw'okyogera mu Luzungu omuntu ayinza obutakitegeera okutatwala muntu nga kyonziira human dignity n'okugyawo embeera eri eya rule of the jungle tuteekewo rule of law. Rule of the jungle yeri nsolo nga tulinga ensolo nebagamba tugaddewo chapter enkadde tuguddewo essuula empya mwe tugenda okutambulira. Kwe kutandika ne article semateeka wano ega nti obuyinza bonna buli eri bantu era be bajja okusalawo obutya butambuzibwa okusinziira ku semateeka ekyo mukulu Mpindi ayagala nnyo kiwulira mu chapter ey'okuna yenkulu ennyo gye bayita Bill of Rights. Bill of Rights erimu obuwaayiro bungi ng'ekifaananyi kyebateeka ekyakozesa Bill chapter 4 Bill of Rights eva mu UN convention yakolera oluvannyuma lwa Ssematalo owookubiri mu 1945 ng'awedde ne tutandika nezo nirumbaga trials ezatandika atrocities ezakomitingibwa Abagermany abo bannazzi n'abalala ne bagana edda tetukyayinza kukkiriza bintu bino okubeerawo. Era wava n'ekkooti y'ensi yonna eya ICC nereeta egy'emisango egya torture egya crimes against humanity n'ebirala. Kakati ffe wano waffe obirokolayizinga mu ssemateeka ewaffe ne tugamba nti tutwale ekintu kya human dignity ng'ekintu ekikulu. Respect for human dignity and protection from inhuman treatment, inhuman and degrading treatment or punishment. Mu article ey'okuna ey'abiri wano. Akati tetwakomaawo kyenjagala kati okunnyonnyola Mpindi wano kyabadde agamba nti nga osinziira ku ssemateeka bagamba naye era tuze bantu bajja bakyogera ennyo enkya n'eggulo nti rights teziri absolute sizankomeredde teziriiko bukugiro ziriko ekkugiro. Bano abaakola ssemateeka ne bagamba tulinawo rights ez'enkomeredde nga teziriiko kawaayiro konna kagamba nti osobola ozimenya. Kakati waliwo right to life eri mu ssemateeka omwo mu chapter 4 naye eyo si yankomeredde. Medi government eyinza okusalawo okutta negamba nti tukozesezza gukusinze bakutwala ekalabba yadde waliwo right to life ega nti buli munnayuganda ali entitled to bulamu
alina right to life. Naimba quotingira right to a fair hearing. Article 28 right to a fair hearing. Mbadde njagala okulaga rights. Soko ulirize nchimalirize nchiguse. Leka malirize point nga tannayingira mu nja kusirika ayogere. Njagala malirize awulirize. Article ya 24 na 28 ne bazitwala mu article ya 4 eyo article ya 4 yegamba nti right to a fair hearing ne right to protection against inhuman and degrading treatment or cruelty, torture or inhuman treatment or punishment eri absolute yatika na mwenya teriko kawayiro konna. Kakati parliament ile agenda nekoleteka nga Semateeka yagigamba nti na yesingo omuntu aletebwa mu kooti nga bamutochalinze nga bamuyisiza nga ekyonzira ate ne bamugulako emisango parliament eno bampindi gye batuulamu ne bwandikono ne bayisiteeka eri enforcement of rights article 44 ne bagasinga omuntu yenna n'aletebwa mu kaguli ne kisangibwa nti yayisizddwa ng'ekyokuttale gamba state emusibidde mu safe house ne mumazayo essaawa 48 nga temulese mu kooti ne mukuba ne muyisa mu mateeka aga oyo kooti erina omumuteerawo kyekimu ku kyennateeka bali tusekerera kiki anti lwaki batusekerera nti kyekigambo kya luzungu kyenja okuwa sajja bayogera bagambye nti constitution yaffe Semateeka waffe n'eddembe ly'obuntu badde batambuza bintu bibiri n'eddembe ly'obuntu Semateeka n'eddembe ly'obuntu Semateeka n'obuwayiro bwonna obukwata ku ddembe ly'obuntu buli Irusale ekya luzungu Irusale mu lunabudde olwewaffe nga bwe nnyinza okukitegeeza nti byakiguumaaza ekintu ekyakiguumaaza kyebagambe kiri Irusale Irusale kyakiguumaaza obuyinza buli mu bantu nkyogedde bubi iru ngamba iru ILU yes I not E kitaawe yalina diguri 8 Irusale kakati bye bino bye tuyine bya general court martial era abo batadde ekifaananyi nibaga yes ebyano byakigumaza ekisookera ddala ng'ekya general court martial no wuliriza bateekamu emiziziko ne baga tuteeke offices enkulu ennyo otunuulira article 119 ne article ya 2 zeddiringana article ezo nkulu nnyo ng'oggyeko judiciary ne mu executive bateekamu article 2 ez'okuteekawo office mu executive nga nkulu nnyo mu executive arm of government nga tonnagenda na mu judiciary. Article 1019 ne bagamba tuteekewo office ya Attorney General ng'oyo ye Ssaabalungamya w'eggwanga mu mateeka ng'ayina kuba kafulu ayina kubanga teyeekubidde ya Attorney General. Olwaleero tulina classmate wange Mwami Kiwanuka Kiryowa yes Nsongambi Fumbambi Nsumikambi Janja fe Nsumikambi Nsumikambi Fumbambi Kiwanuka oyo twasoma ffenna amateeka ku law school yali ku Makerere college wano yes naye nga musajja mugezi nnyo naye embeera gy'atambuzaamu ofisi ya Ssemateeka yafuuka ya kutaputira Mwami Yoweri Kaguta Museveni bimuyamba kumunyweza mu buyinza. Bwe twatuula mu Uganda Law Society lumu twakola certificate of incompetence eri Attorney General yaliko ebiseera ebyo emabega omugenzi Makubuya yalina ebizibu bye Mukama muwummuze mirembe naye certificate twagimuwa twagiwa Nnyombi nga Law Society twatula ne tugamba waliwo abatuswaziza ne sekuswaza yenna tubawe ebbaluwa mutuswaziza lukiiko lwa Uganda Law Society bannamateeka bonna era Nicholas Opio ye yali Secretary General nga Sebatindira ye President
ne tubakaka ne tubagamba musitule certificate zino mugende muzibawe. Namba 1 yali Attorney General Peter Nyombi. Namba 2 Kayihura. Nawe Kayihura kwata certificate. Kakati n'abalala bangi abazifuna. Olukiiko Kakati awe tutu sent office eyo yajungululwa nefa. Nefiira ddala. Olwaleero kiwanuka kifaananyi. Article ye 12 olwaleero kiwanuka bombuuza nti kansooke malirize ekyo bombuuza nti General Court Martial wo mateeka olwaleero nga waliwo judgment ya Constitutional Court eyalamula 221 musango akabaziguluka omusango ono gwawabibwa 216 nga ffe tugulimu ne mugana nange Medad Segona nituwangula akawaayiro namba 127 Segona limwekizairo Segona wali aliko bweru yabaddeko Nairobi kati ali Buyindi ali India tali mu ggwanga yatambudde mu ali ku mirimu emitongole aka kooti n'etaputa bulungi nga tekirumyemu eyasemateeka n'egamba nti akawaayiro 127 n'abirimu obugamba nti singa omuntu nga civilian asangibwa n'ebintu bye bagamba nti which are ordinarily a monopoly of UPDF kasepeo yakasepeo ubaka akakofiira nga buno bagamba obw'abaana ba Nuupu obo nyota yonna nobirako n'ekisaati kiriko ebinyota oba ebibombola bino bibatunda mu owino jeno birigwa bigirwa oboziza gwa nagomolero ogenda mu General Court Martial mboba singa ozzo omusango noba nga bakuvunaana n'omuntu ali subject to military law or to martial law era nawe bakutwalayo lutale bwe bityo kakati yembeera kooti ya semateeka gye yagamba nti ekyo kikyamu eriwo mukyamu embeera erimu mukyamu ne bagamba bagenda kujulira 221 mukulu Onyinyo Dolo n'agamba nti tubawadde kale state of bujulidde nti katubawe state of execution eyimiriza abali be babadde balagira kubanga ekimu ku kye baali balagira nti fayiro zonna eziri mu General Court Martial ziveeyo zidde mu kooti eza bulijjo kati amangu ago baali bayino zireeta tebakola ne basaba ntugira tuziyimiriza Kenya etwewanideko kakati lwaki tetwida lulovulo kakusomere rulingi katono nnyo gundi kiyagamba Owinyi-Dolo abalamuzi abaliko bamanyi kwaba abayimiriza ba Supreme Court Owinyi-Dolo Chief Justice Aracha Amoko mukama yamujjulula dda yali Justice wa Supreme Court Opia Aweri naye mukama yamujjulula dda Monda Faith ndowooza yawumudde Chibita kati bano waliwo babiri Chibita Justice Chibita n'Owinyi-Dolo 221 naye bagamba uliriza ne bagamba owing to the matter in context edakiika ebulemu yokwakula essaawa 5 ez'okumakya oli ku 88 katonyeze 8 tusoose kutunuulira enkuŋŋaana z'abadde 2 zonna zitambulira wamu nga zogera ku kintu kimu eddembe ly'obuntu eyo gy'oli oli kasitoma essaawa yonna wooli ng'otambula basobola okuga nti wakola kino eddembe ly'obuntu eryo kinadde mpitalo omuloodi atuweeye ku saidi eyamangaye kadaideyi w'amateeka atubulira ebintu ebitambula kadaideyi kiba kinafuya nnyo buli wa kibuga kadaideyi kinafuya sebo kijeewo mukama wange kyabaana bange bwekiseka beeyiiya naye nga kyabwe si kivuma kale naye Lord Mayor samateeka waffe kankuulire mukutwalira wamu bamulabye ng'ekiwongole nga naye bw'ogambye omwana munakkenya ge yazze ne mugamba mwe mutuvunaana twajjamu musemateeka ffe twajjamu amateeka eryokulonda koma ku myaka nimwe nti wamwe bikola ne waffe tebikola ffe tuli b'amagye wano ebyaffe tebikola ewammwe kakati ekyasaliddwawo yes ekyasaliddwawo kye mbadde ntunula kuba bibadde bingi naye ekyasaliddwawo kwe kugamba nti emiziziko egyali gijjawo omuntu okweremeza mu buyinza n'okugjawo gun rule mu Uganda as opposed to rule of law egyo emiziziko egisinze bajje bazijjawo the term limits the age limits
n'ebirala ssemateeka omufuula ekiwongole naye kakati Bill of Rights gye baliko okugisaanyirizaawo ddala byolaba bino ekuzaawo bino ebya pandagaali kwata abantu kubakubamba kubajja Kenya bateeke mu buutu batwale mu General Court Martial bajwetekeko ebisango abamu abakooye embeera eyakomera obakirizise n'emisango ng'ate tebagikiriza nga bakoze abanuupu bano ba Dr. Besigye mukwate omuguleko ebisango ng'omujje Kenya omujwetekeko bino nga bino bye batambuza n'obwo obutambi otandika okuteekawo obutambi nti gumusinze convincing kakati mu East African Treaty mulimu article yatano egamba nti ensi okwataganira wamu ziteekeddwa okuba ne common values ezimu kuzo nga ye rule of law ye democracy ne good governance n'ebirala kakati aba East Africa bamaliridde bwe nabadde Kenya aba law society bamaliridde okufaafagana n'embeera eno eri mu Uganda ng'egenze ne Kenya era Kenya bagambye waffe mu kifute ekidandali kya kuwambirawo bantu bamaliridde aba ICJ waliwo ICJ International Commission of Jurists abo nabo bajja tuli nabo wano aba Pan African Lawyers Union PALU Best Arusha ne Kenya gye bali nabo bajja nenga asooka akulembedde tiimu yaffe yonna ye mukyala Martha Karua era essaawa yonna Medi ku Monday zinadde okunywa ku Monday kyenkukakasa ku Monday Martha Karua tuli naye mu kooti ne tiimu yaffe gye twalangiridde y'abannamateeka 50 tufaafagane n'embeera eno eri ku Bill of Rights eddembe lyokuba kakati omusango guli e Uganda temugutwala muti Kenya tukwako soko obuuza abagenda e Kenya okunonayo Besigye nti yo teriyo mateeka teriyo kooti ne baga nti bamusanze n'emmundu ate nga yayita ku nnyonyi nga bamaze omucekinga ne basistampinga namu naye omuzungu yali mu room yali avuddewo oyo omuzungu kakati omuzungu oyo kakati ebyo by'omuzungu gwe jjo bireeta woba oli mujulizi nga gwe jjo okujja naye kakati bwaba emundu gye yalina yali Kenya yali eno sijja bigenda mu akaseera kano naye nti General Court Martial eriwo bweru w'amateeka era egezaako ku criminalizing abantu omusango bagudde Dr. Besigye bagukusinga kalabba mwami Museveni ayagala kutwala Besigye kalabba amaliridde kinkakasa amaliridde okutwala Besigye kalabba ekyo kyenjagala okukakasa ogwo omusango bamuguddeko mu UPDF Act ekibonereza ekisinga kalabba baguyita otyo ku musango compromise buli kali just gufunze compromising security ya Uganda naye ne mubera ne mirale gyo kusangana amasasi ne pistol nachi naye guli ogwokutaataaganya security kalabba eya Uganda si bagambye treason oba terrorism naye gwagamba kutaataaganya security ya Uganda compromising security ate ogwo twagala okutegeeza n'abantu bangi abalala ogwo bwe bagutwala Besigye bwe batyo bangi Medi naawe oyinza okwogera wano gwe hostingako kulumu wano ono general Tumukunde ne bamutwala wali ku senior police officer ne bamusiba naawe wazza omusango ogwo gwe bavunaana Besigye bwe kibanga bwe kifana kuba naawe bye wakola babirabanga ebicompromising security ani agambi bwanika semateeka fa bamulabemu ebituli abakulu batuyambye kututegeeza nti tulina semateeka amise kiwowongole kiwowongole kyennyini ne batuyambye eggwanga oditegeeza nti abakugu bano ba mukulu Lord Mayor omulimu gwabwe omukulu kati ogwali badde gusinga kwe kutegeeza bannayuganda nti kye tuyita semateeka tekiriiwo edda nagendanga ku bakinjaaji okugula ennyama abakinjaaji babeera bagezi omugaa nti ntemeraawo ku mbirizi kwakwa aga nti bw'oyagala ndi nakola ennyama n'atema n'ateeka ku mmeeza ku mmeeza wano ayina engeri gy'asika eggumba gabeera waawo ogeragera nti nga yasudde muli walidde okutuuka eka nga gwolooza watutte embirizi watutte embirizi kumbe hafu magumba kakati kino kye tulina bana baasiba bo baali bakisiba bulungi abaatuteeseza ne bagaa nti amaanyi g'abantu
era amaanyi gano banaga bwe bati banagayingizanga mu nfuga Pio yagambye nti nga tuyise mu kulonda naye kati bano byonna bagenda babizimbulula wonna amaanyi ga munnayuganda wegali musemateeka bazimbululawo completely. Ekyokulabirako ye area y'abamukulu Lukwago eya judiciary yetasobola gyeyogerako kubanga waabwe kakati ekitongole ekiramuzi kumpi kizimbulule ekyo kyolaba ekitongole ekiramuzi eno constitution etugaa nti kiteekwa kukola ebizimbe nga ndaba weebiri kiteekwa kukola ngenda kuwulirayo n'ekirala asookedde ku kiramuzi waliyo nakino eno gyendi gyendi yennyini ino mu paalamenti ewaffe kyowa ekiri bwolengera kuba ebyo ebitongole bisaanye kukola nga biteekwa kukola okusinziira ku constitution eno nga byetengeredde paalamenti nesigeddamuzi nga buli kimu kyetengeredde naye osobola okumbulya nti byetengeredde kubanga bano abakola ku ssemateeka baali bamanyi nti Bwanika bwanaafuga emyaka 10 nkozeseza Bwanika kyanguwe n'alonda abalamuzi Lukwago bwanajja ajja kusanga abo bakaddi ateekewo abapya oba asangewo abamu abataanu ku Supreme Court ayongereko abalala kyekyali ekirowoozo kyabwe naye wabeerawo omuntu ng'emyaka 4 bonna yabalonze bonna ekitegeeza babeera babe ogenda n'otuuka nga tewakyaliwo jaji nga si yamulonze kakati jaji ono anti amukkiriza enebo si kye bagenderera mu ssemateeka si kye baali batunulire bo baali batunulidde pulezidenti ajja nga bw'agenda olonda bano ne bakaddiwa n'omulala n'ayongeramu abala kagana ekibalansinga ng'emirimu gye bakola tebagikolera ggwe bagikolera ggwanga ekyokulonda si kirinaako buzibu naye bw'olonda emyaka 4 mukulu Lukwago ono yasobola okukubulira mu kitongole kyabwe okusangayo jaji kati kutandikidde ku ddaala lya jaji nga pulezidenti ono si yamulonze kakati bwe kiba kyabyabufuzi abasinga bonna basomye ye pulezidenti katono nnyo atone jeno Kiwanuka nasoma naye ng'ono ye pulezidenti DPP Jane Francis Abodo classmate wange ngono ye president principal judge Flavia Zeija nasoma naye mu class yemu ngono ye president nawe Rodi Mayor kakati owulira bwabeerawo ekintu kyonna ekikwatagana n'amaanyi g'abali abantu agali mu ssemateeka bano betwogeddeko bano naye yabalonda kakati basale ku lulwo basomedde ku mulembe gwe abamu ne sikola ne basale zize va kusoma mulembe gwe ne basale zize yabatwala ku ssomero kati agenda naga nti nkole ntya nkolere ono nkolere bali ssemateeka yamugamba musoma ssemateeka musoma naye ali assemateeka tali asemateeka tali asemateeka era agenda okumaliriza nga omusango ogumu gwagenda okusala gwali badde gudde eri abantu obulungi nga gumaliriza kyekiddako olwo anti kyetegeeza nti ekintu bwe kibeera kiwowongole twetaaga kufunayo akaseera tukole constitution empya eno kyafuuka kiwowongole gwe teweewonya mukulu Medi twali mu kintu ky'emmwanyi ne tugenda ne baleeta etteeka eryo lyasooka nga tewalikyusa namu ne balituleetera paalamenti yaneraga nti tetujjaawo ekitongole kya UCDA paalamenti yona nga teyeesazeemu pulezidenti ne tumuweereza sipiika n'amuwandikira amugaa nti etteeka bamemba paalamenti baligobye ku lw'abantu pulezidenti n'agaa nti ku lw'abantu bali be mugambye nti balina amaanyi n'alikomyawo ng'alinga gakugaa nti be mugamba balina amaanyi bagalina bemuga nti balina amaanyi bagalina kakati tugenda okumaliriza nga kyennyini bemupi benyini abaali baga nti
isiri yatekwa kusigalawo ngebaga nti sasa omukulu nga bwe yayogedde nange bwebwe ekyo kitongole kiveewo kati kiba kitegeeza nti n'ekyo eyo parliament nayo teyeetengeredde kantu kya bulijjo bwe baakola northern bypass eyo abantu bangi nga bayitayo emmotoka nga 10 anagalaba ekikubo baakoze kyaki ekigulo kino baakoze kyaki n'abantu tebayitayo ng'abantu benyini bagamba nti northern bypass talina makulu ekikubo teri naye kati bw'obuuza abantu nti tugijjewo tugiggale ng'emwani mugambi northern bypass we baakayanira nga tutaddeko $1 million za sente 10 kati tetuwadde biri mu ssemateeka tuliza buli mu bantu tunula mu UPDF amaje otulene mu poliisi ompeeyo omuntu omu akyasigaddewo nga President Museveni si amuwadde promotion mpayo ofiso omumpenti ono gundi ate nagimuwate nga ani anagimuwa kuba ono ye commandant kakati bwe ntuuka okukola nkolerani commandant nkolera mmwe abayitibwa ba power belongs to people kubanga power ya shiftinga yava mu bantu kino era mu kiveeko kimugamba power belongs to people fatina obuyinza power erina President Museveni power erina President Museveni kyobola bera abantu bano n'abakozi ba government bw'aba ayogera asooka kutunula wali wa president alabe kyagenda power resides in the gun obuyinza buli mu mundu exactly ani alina emundu yes ye Museveni kakati bino kino kyasigala kiwandiike buwandiike kino kyobola abannakenya n'abalala baatusekeredde kubanga bye balaba ku ground tebikwatagana na lunyiri luno lwatiko wano luga nti power belongs to people fatina obuyinza nenga toyinaawo wadde tosobola wadde n'okusalawo akagoba akakyusaamu akantu konna kakati twetaaga kuddayo kutunula constitution bagiwomoggola kiwowongole tufuneyo ekiseera mu maaso awo tutereze tukole constitution si kutereza eno teetaaga kutereza twetaaga kola mpya teyanziza kibirikise bunye ono aleeta kaluwa akati bano ono omu aleeta kaluwa ono agamba kukola ayina pronouncement tukole ssemateeka omupya ensiro zijula gyeraga akati agambye linda ku balaza wa kaluwa baleeta bakaluwa bajja basoose tusekerera nti tulina constitution ezina ssemateeka kati bajja mu kooti etaliyo etakola kufaafagana nayo baleesa abagezi ab'e Kenya abasoose batusekerera kati bajja bagambe tetulina kye tulina eno constitution teriiwo era temuli mu mateeka naye bajja mu kooti balaza kakati ekyo kuzannya n'abaana bano bakaluwa wakati na wano nawe waliwo abasoma bali kwago tebasoma nabo babadde ayogera bakiwalo bajja kubeera eri nga lukwagaali eno bonna basoma ku mulembe gwe gumu ababasomesa abaluka onyango n'abalala bonna bebasomesa kakati katufaafagane kwekyo more information General Court Marshal agabe bakiwanuka bajja kubeeri kiwanuka tabeereyo ng'atone ejjendu teri bamateeka nze yansingisa omusango mu General Court Marshal mutunzi wa bitengi yansingisa omusango mu General Court Marshal mutunzi wa bitengi eddakiika ziri 18 ezakayita ku ssaawa 5 byose bunya kakati kaluwa ajja bajja ne balooya 50 bajja ne balooya bangi nnyo ate bagamba nti waliwo ebifo tebisukka 18 bagenda kuyimirira mu maaso ga bali abatali balooya abajaasi bali 7 balina gwe bayita judge advocate si looya wabeerawo nalaba wali nga ayogera bano 7 si balooya kubanga eri disciplinary court y'abamagye kakati wabeerawo gwe bayita judge advocate atulawo wali alinawo akameeza yabanga kooti kiraka nalaba ayogera mu bitono nnyo ne mugenda ne mu office kati ate oyo
oyo bamuyita defense council mwagenda mu office oyo gwe bagamba nti oyo yawolereza bano abawawaabirwa abatalina looya yalekoleza Besigye era twatukalinga gamba looya wa Besigye nemugamba gwe okuva ddi negogenda okuwolereza omumanyi yakuwadde ddi instructions tampanga oko instructions judge advocate yaluwa judge advocate oyo waabwe mukugu ye w'amateeka naye atuula wali bali si part of court ku panel ya court martial nabala abantu 7 be bagituulako nembuuza bonna nayikonze bonna abani looya waliwo judge advocate atuula ali mu kasonde kati bw'omala okola submission yakola nga akasengejja nga okusengejja byoleese n'abikwasa bino byangu nnyo bano bwe mugambye si balooya be batuula ku benchi wali nabalaba 7 kakati tulinawo omukugu waffe wali advocate ekimisa judge advocate ye mulamuzi ye looya w'abalamuzi akati bano gwe baleetera abantu 40 bakaluwa bani abavudde Kenya kujja ne BBC bajja kuyitako n'aba BBC baba baleetera naye nabanga yajjange ng'akozesa ekigambo kimu nti ensi tebeetyo kubanga given our history tovola banga ne mukulu Abedi byabada yogera nti empaji ezaali zikutte constitution yaffe bazijjamu nti twaziwangulamu given our history ebyafaayo byaffe ebimu byali byetaagisa kyekyo lwaki tuli wano senga byali bikulu okusinga abantu tebyandivuddemu senga byali bikulu okusinga history waffe kati kali obuyinza buli mu bantu tukateraba tukajjewo kati obuyinza buli mu bantu buluwa kakati bano ffe bwe tugenda okulonda bano bakadde baffe tubawa delegated authority obuyinza baffe tubakwasa obuyinza bukoma kulonda kasito ali system gye twassaawo kasita okulonda kwabaawo ne baga nti waliwo ekigambo kye bayita state mukulu lukwago kyagambye kyatondebwa abantu bwe tumala okulonda bano babe state president Museveni ne cabinet ye balina delegated authority babikola ku lwaffe kati ku muntu wa bulijjo naffe bwe tumala okulonda member wa parliament buli kyakola eri akugambye gundi ali eri wagenze India agenze luddawa be babituliirawo fena tetulinnya nnyonyi abalunzi kati obulidde nti Segona ali India kati ate yabadde Kenya kakali sebo obuyinza bwaffe twabumukwasa yatuliirewo atuteeseze bwekityo bwe kiba ne baba Lukwago wano obwa meeya abuliko ku lwaffe era ekisanja bwe kiggwako nga gyasuubiza ebirala nga tumwongera twakamwongera emirundi emeka kati emyaka 15 yes gemanyi g'abantu musaawo oyo gwe mwesize n'abakulembera n'abakiikirira kati si ffenna tujja kuba enduulu tujja kulinnya emmeeza mu steholo nedda ssebo ne mu parliament bwe tutyo ne kuba president bwe tutyo kyova olaba nga zino pronouncement zijja beetegekera okutuki information obuyinza constitution obuyinza bw'abantu bweyogera bwali tebuteekwa kukoma mu kulonda bwalimu ebintu ebirala kakati nga ebisanja byenjogerako byetwogeddeko nga appointments ezo eza judiciary n'ebirala obo bonna bo baateekateeka nga bisigala byo bakyalina obuyinza n'okubaleka ku kulonda kwokka obuyinza obwo bubajjeeko n'appointment zagamba era bwe tugamba nti gwe fountain of honor n'okugaba obuyinza ne tumumuteeramu yes president buteeramu president ta-appointinga bajaji nga talina buyinza akosa obuyinza obwamuweebwa semateeka nonze gundi ne gundi akati ffe wetulemererwa ogamba nti tulonze president Museveni okumala emyaka 3 omusango gwaffe abamulonda
sigugwe tuba twetikudde emigugu tuga nti gwe buwo kozesa ebyeje myaka 5 okisiwe wao akati najina emyaka 5 pronouncement egenda okolebwa egenda okwetate enkola empya abedi jatusubiza alunga mukaga era beteekateeka obitukolerawo otubeererawo okola ebyaffe nga tubawadde obuyinza nga tukozesa okulonda kwaffe Pindi Bumali Kaluwajja bagenda kulangira big pronouncement tugenda mu Christmas nga fena tujjudde Christmas batweshira menu jjudde tugende mu nkuuka nga omutwe jjona jjudde Kaluwa we bali wano kati nze simanyi bakulu bano ba road mayor bakanso ba wano ba Honorable Besije kye baliko kubanga omala okuddira kooti n'ogiyita nti abantu abalimu tebasoma bwalooya n'olwekyo tebasobola kusalirawo bantu misango kwatagana n'amateeka kuba Lord Mayor agaye ku bonna 7 tekuliiko looya n'omu batambulira ku judge advocate yaba advisinga kakati ate n'osomba abantu abamanya abakugu mu East Africa mu byamateeka bagende babisanye ne bana abatamanyi mateeka ndabanga ababonoonye tiketi ne mpozi nga bali ku padiem naye nga tebali ku padiem tiketi ezo ne sete ezokusula mu hoteli nezaaki bagenda kuzonoonera kubanga bwobaffe ewaffe no mu bulema tuyina obulemu tuyina ekiti kyabaliko obulemu abatawulira ngera teboogera kati bw'obawummuza wali gwe n'otandika okwefokota ng'oyogera nga tolina sign language interpreter oba omala budde kubanga byoyogera tebabiwulira tebabitegeera tebakola ki kakati ne kino kyendaba singa eyo tiimu ebadde egenda ku Supreme Court kubanja apiru eri rulingi ya apiru eya kabaziruguruka awo nanige tiimu ezeekoze ekyamakulu ennyo webegenda kutunuulira bali boogere ng'oli atunula butunuzi bwati takuddamu yadde ekigambo oli judge advocate najja n'abaga muggaleewo okwo mujja kudda tuwummule mujjagala tujja kudda nga 2 kooti esazeewo mukomewo nga 2 January bano bakaluya ne baddayo Nairobi ebiba tebiina agundi kye bandikoze bandisaze magezi gabanja kooti Supreme Court etuwe rulingi ku apiru gundi government gye yakola olwo basobole okulwanyisa kiri ekyaki ekya court martial iligalite eri mu court martial naye bw'ogamba nti ebina tubyogera mwana zagambye semateeka waffe kiwowongole n'amateeka gaffe tewaliwo ddembe lya buntu n'akatono bwe kati endaba yeyo ebintu n'akatono akadde kasigaddewo kano kemugaako okulonda muli yawaliye ayina ekirowoozo nti obwa pulezidenti wabeerewo abalaba bubalondera Medi nze sobola kugamba nti semateeka yaffe kiwowongole ebisinga mu byamakulu mwabijjamu anti bani ababijjamu abalala mbakwenya tebalina obuyinza buli mu bantu anti Medi ekusookera ddala tusooke tubuuze ekibuuzo nti bani ababijjamu abaka ba parliament ya Uganda kye kibatwaza mu parliament abiddemu ekyo bwe bali bakola semateeka leka mujukize bwe bali bakola semateeka bali bamukulu Lukwago abagenda mu kusoma obwa pulida balina akagambo kabayita entrench nti akano kino atikeno tugitaddemu tosobola kugisangulamu kusibiddawo ng'okozesa bamemba ba palamenti naye kati bana bakola abaali baagala okugenda nga bawowongolamu bo baali bagezi mu constitution eri gye kyava mu constituency assembly ebintu ebateeka okusibiraawo tebabisibiraawo ng'ekisanja tebakisibira kakati Medi kakati abatuuza bategedde kakati abakyusa constitution yaffe mwaka bigulamu abajjuteekamu ebiwowongole ababikuteekamu ebiwowongole abajjamu empagi seddugge
babaka ba parliament abantu balonda abalondebwa abantu kakati we oli akulonze nakulonda genogenda nokola ekyo kyotasaanidde kukola ate ng'okikolera mu mateeka ago kubanga ombaka okuyisa etteeka gwe gumulimu ogumusindisa mu parliament kati aliyisizza atya ebyo birala kati parliament kyeyandikoze oba constituency assembly kyeyandikoze yandige nti akawaayiro kano ne kano tekakwatwangako omuntu yenna bwemba musinduukiridde emmeme nga mwagala kakwatako mudde mu referendum kati kamalize mu Lord Mayor kubanga bwe tuba twogera ku nsonga y'essemateeka etuli ku mitima mukulu Mpindi wasoma ebyafaayo mu 6 Obote kye yakola amagye ne galumba parliament ne bayisa ssemateeka gaakoma bweru tegayingira munda naye bino byogamba byoteeka ku bamemba ba parliament nti bebayisa ku mulundi guno nga n'Obote we yakoma yagitawo kuba ku luno bayingira munda ne bakuba ababaka ne babamenya n'emigongo Medi kubyefumiitirizaako nga munna Uganda Medicine Road Mayor ya information yeyo gyagenda okumpa kubanga sande mukkiriza ebigambo byenjogera sigamba nti mbiwagira naye bwe bampa obuvunaanyizibwa ng'abantu bwe bampa obuvunaanyizibwa nga bakulonze eyo ne bannonda ne genda mu parliament otuteeseze kakati nze naye nga kyebangambye okuteesa kiri mu buyinza bwange nze netuuka mu parliament neŋŋamba nti bannange eggwanga Uganda ndiguzizza Kenya naye ng'obuyinza obwo buli mu constitution eno oli omunnakenya aperereza nfune agule eggwanga lino nze simunenya kubanga ye aperereza kufuna kyayagala naye nze akoze ekyo nsobole okutuukiriza kyenjagala nganze nze gwe nnenya era Medi njogedde emirundi mingi nnyo ku bifo ebyenjawulo nti ekizibu kya Uganda kye tuyina kyaffe bakulembeze ne wano naakakyogera emirundi mingi kyaffe bakulembeze nze wemba nina akantu kange kensiitasiita kankugereze ku President Museveni nayagala munaye nkyayagala kudda naye munyambe munjigirewo ekisanja kino nemperereza ababaka ne bakkiriza kyasabye ne bakikola mu mateeka ne bamugisa ekisanja ne kivaawo oba abawadde ssente oba abasuubiza bifo oba akoze eki ye eri ggolo ye ebeenywedde era talina musango kubanga kye bakoze bakikoledde mu mateeka kati gwakikoze olwa selfishness gwoba oliko obuzibu Lord Mayor agambye nti goyina obwetaavu bw'obulala Lord Mayor agambye nti mjenkaaga manye ebyafaayo Obote teyayingizaako bantu mu parliament bamagye luno bayingidde naye abamagye abo abayingira siwuliranga yakutte Ssebunya oba Abedi namuga gamba nti yes awamagye agamba omuntu ti yogera yes era ababazze bennaakalabanze soka owulire Lord Mayor bennaakalaба awo be bayingira nga speaker agambye nti Abedi Bumaali nkususpendinze okumala ennaku 3 fuluma neŋŋamba sijja kufuluma kakati ne bakozesa security ya parliament nekozesa amaanyi okufulumya Bumaali Mpindi speaker gwagaye nti fuluma naga sijja kufuluma nga agire akoze lulu ziri azomodde naye abaveeri ne bagamba nti gwe Erias Lukwago teeka lino gamba yes abo sinnabalaba era bamala okufulumya bali nga walaba ebafulumya obuwairo walaba kamukamu ako yes obumu bwe twalowooza nti bannange newankubadde biri bigenze naye bino kamayize katono lwemwanyi kikiriza mwami yoli Museveni yasinziira Kisozi n'agamba ku kyemmwanyi ngenda kufaafagana na buli mubaka yenna
awakanya enteekateeka ye ku kyemmwanyi oyagala amale kujja wali akwate bulaga agambe gwenge ekyo kitegeeza ki bwagamba nti gwe ku kyemmwanyi anekiikamu agenda kundaba ekyo saakiwulira ate ekyomukusoma obirungi ekisozi naliyo naye mu bigambo ebyali ekisozi ekyagaa nti ŋŋenda kufaafaagana n'omuntu awakanya yayogera yagamba nti abantu bonna abawogera ebyobulimba ku mmwanyi kubanga waliwo omwami eyabuuza ekibuuzo naga nti batugamba mbwe emmwanyi yaffe etteeka lino we liyita gwogenda kutwalako ebitundu 5 ku buli 100 nange azirima nsigaze ebitundu 5 ku 100 awo we yagamba nti omuntu yenna ayogera ku ekyo nja kufaafaagana naye kubanga ampayiriza nja kufaafaagana naye oba opposition oba weenaale olukuŋŋaana lwatulese bwe lutyo olukuŋŋaana luliwo luno olwagundi kyembadde njagala okutangazaamu nti obuzibu bwonna Medi buli ku ffe naye ekyomukisa omulungi waliwo amendments ezijja emu ku zo yakuzaawo term limit ensi ezirina term limit Medi ziyina ebintu bingi nnyo byezituukako era bwe tunaatuuka ekyo babeddi bano mbasaba nayo ne meeyo ono batambule nga bakunga abantu tambuli miti eno kati bano bakolera musako saake ey'omukulu Museveni kati eweddeko kati batuzayo ku saake ey'omuntu omulala ajje naye nga tambuli miti bweziri era tutandika ozijjako agende ate wumula weweeza ekirowoozo kyo weeweemu n'omwagalwawo ku Solo Heights Hotel. Solo Heights Hotel eri mu mutima eri wakati mu Masaka City. Jangu omulekaawo olabe Solo Heights bagizimba akafuko osaanidde okuwummuzamu ebirowoozo. Kalina breakfast, kakuwa morning coffee, kakuwa glacia wine obumyo wine, balina kye bayina pizza. Solo Heights kibuli omu kiyandita kyekifo kibuli omu kiyanditaze okugenda buli kaseera kifuula ekifo kyo ekyokuwummuliramu. Balina kyota accommodation okusula, balina enkuŋŋaana, balina conference facilities, balina ebbaala awuuta ebyo, balina restaurant, balina salon gye bayise unisex salon, balina gym, balina sauna, balina steam coffee shop, balina garden zosobola okukolera emikolo n'ebirala kye bayise social events. Kyalira Solo Heights olwaleero eri Masaka ku luguudo lw'ekyotera, Masaka City ku luguudo lw'ekyotera, bakubire ku simu. Solo Heights, feel the comfort. Yakubire ku simu eri 0200 926 706 oba 03 93 25 54 55. Solo Heights, feel the comfort. Togezaawo akasazi gena kwera mukaaga, togezaawo akabo bosobola okunywa ku chai, togezaawo akabo obufunye omugaati tuwere kutako Prestige Margarine. Prestige Margarine yono ajjudde naddala ebirungo omuli vitamin A, vitamin D, vitamin E ne B12 ebikuwa amaanyi okuyita mu lunaku. Abaana be Prestige Margarine bawumira omugaati bawumudde n'okukula obulungi bakule bulungi. Amasabu mu Prestige matono ddala kikuba omutima gwo nga mulamu ngeri yemu osobola okukozesa Prestige n'ofumba chapati oba amandazi. Prestige siwa kunoonya, genda mu supermarket zonna ezikuli okumira muduka kali okumpi bagambe njali Prestige Margarine ono mpoomerwe omugaati. Omwana muwala oba mulenzi ssomero weeriri batandika okuwandiisa mu September, ssomero liwandika senior ne senior ey'omukaaga, ssomero gazi bulungi, basomesa arts ne sciences, abasomesa bali ku mutindo ddala. Essomero lino lina computer lab ejjudde obulungi, essomero gazi bulungi, abaana basomera ebyokusoma curriculum empya ate ebyemizannyo bifaako nnyo. Essomero bayita Exodus College lisangibwa Wakiso Hoima Road, kilometers 4 okuva Wakiso mu town. Manya ebisinga ku bessimu 0700 43 7 0700 43 7 0392 842 DFCU Bank. Kamaleko Sport ne DFCU Bank bakiyise vehicle and asset financing. DFCU Bank ye bank ekugamba ti jangu otukize ekirooto kyo, tujja kuwa emyezi ebiri gye repayment holiday ejibite tujja kusaba sente zaffe naye nga interest yaffe eri wansi kutugenda 10% buli 10
ye banka yoke kujjako 10%. DFC Bank eri ku www.dfcgroup.com. DFC going further together. DFC Bank enungamizo bank enkulu ya Uganda. Senza abakastoma zirekebwa kyebayise Deposit Protection Fund okutuuka ku million 10. Okutuuka ku million 10. Abed tutunule ku banka katono. Simanya abe Masaka bagamba nti ba Bisen Bank bakitegeera. Abe Masaka bakitegeera naye nga ampuliza atogenze ku katono nyo 5 tunde ebyensimbi sente zaabuze mwakitegeere na Bank of Uganda bajibyeko sente. Post Bank basanga ebicupulio million 5. Bank motoka yetwa sene mu bank bayita bullion vone bajibako sente obwesigwa esebo kakati tuli musene zungunonya banafa abebududa sente bazibye bubbi zagenze mbamba sajja ba South East Asia yo obwesigwa bona daddi bank mo banking sector ya Uganda Standard Chartered Bank yalangidde nti gadde wese bako byayo yavude wano techalaba business byetulaba nga bw'obyogedde bilioni 6 weewaawo Minister of Finance yazeganye yagenti babbi yagenti zebabbi entonoko twambuziza zoogere ndezimulema okwogera n'atugaa nti Auditor General ali mu auditing ne Auditor General waba auditing kitegeeza zizala okubeera ennyingi zisobola okusukka wano musabire ozite ku mikutu gyonna tuzimanye report eyo tugisomera bawuliriza exactly nese omubbi watuukira okubba mu Bank of Uganda seconds dakikemu obubbi buba bugenzeeko wala mukulu Medi mu bya banka bino olita kulimbanga nti banka okujjako nga baginyaguludde bunyaguluzi ng'ebyabayeekeredda bwe baakola Masaka kati oyogedde waffe kuba nali mu kibuga kwolwo balumba waawo omugenzi Itongwa yali kuka triangle awo womanyi nga zibuze banka era ekikompolanga yakirina awo kakati ne bayingira kati obwo bubbi tebukya sibwe bakozesa obubbi bw'ennaku zino buli ku kompyuta buli ku kompyuta kubanga sente yenuna naye sebo kompyuta eyo eriko emitendera emiziziko abateekwa okukkiriza okujja bilioni 6 mu banka bateekwa kuba bangi tabeera muntu omu kubanga buli mutendera nti osasula banka kubanga Bank of Uganda ekolagana na commercial banks na government bwani kasisobola genda mu Bank of Uganda wakati bane munsasula baga tukusasulira mu commercial bwe mbanyina kyemba banja baga ndi tukusasulira mu commercial bank kakati obwesigwa budda buti andi kubulira ekiri mu bank eno balina okitunyonyola emitendera gino gyonna kubanga bw'oba onootwala akawumbi okatwale mu Post Bank nga ye yakaterekayo kavude mu Bank of Uganda nako kaliko emisoso nti abantu abateko kakkiriza okufuluma balinga nga 5 enter approve naye bilioni 6 kitekwa kubanga kigendera ddala ne ku governor ezisekwasede nyingi ogandi wanyize pesa wali olabye president wa America nga atambula mu maaso ge ng'ali nnyonyi Air Force 1 wabeerawo omusajja akute briefcase 2 ezo briefcase 2 ezo nuclear button ezo zolaba tayingira nga teziyingidde nuclear button kuliko bubeezi codes nti bwozinyiga eri ebyokulwanyisa bya nuclear bibeera activated olengera akagundi ako era ne banka bwezityo bwezikola nti tosobola kufulumya sente zino okujjako bwanika head of department director w'ekitongole kino akola kino nga batoni ezo takoze eki kakati ekibuuzo kino kyemugamba beseba aba Asia baba bagezi nnyo guno mulimu gwa munda banka okujibba sente nga bagibidde ku mpewo ku computer waya ebeeramu omulimu gw'omunda kiringanga kino nti basanze sente z'ebicupuli mu Post Bank Embaale kakati ekyo nakyo kyamunda nnyo gwe Medi nga bwenkulaba owewaffe Masulita oyingira otya noteeka sente ez'ebicupuli
bazisanze bwe bazitereka gwe kati media atakola mu banka bwani kakati kino kitegeeza basebo ne banya abatuuliza nti banking sector ya Uganda yonna yeetaaga kunoonyerezaako erimu ebituli ate ekirala nakyo bamukulu era ffe tuli mu paalamenti n'abatuyamba ennyo ate be bana baabisoma bamukulu Lord Mayor n'etteeka erifuga ebyensimbi nalyo lirimu ebituli bingi ekyokulabirako kingerabawo ebintu bibiri ekisooka kye kino kyawuli abalanga radio zonna zikiranga ati bw'ofiirwa sente zo mu banka ne bagigalawo bakusasula miliyoni 10 nga nataddeyo miliyoni zange 2 ate munziriza 10 netowulyanga wadde n'omuntu amateeka n'ebiragiro kugobererwa batugamba tukasome exactly amateeka n'ebiragiro ne owulira nti bw'obeerayo ne 2 ofiiriddwa 19 bakusasula bo insurance yaabwe naye tewaliyo muntu Uganda aga nti kino bannange nateeka wakibagamba 10 lyokka kakati baagala gwofiirwe sente ekirala kye bakugamba bw'oba onowaabira banka nga banka oyina sente zo zibuse waliyo kyekukoze eki ekibuze obuliddwa miliyoni 15 omanye teeka bwe ligamba nti nga tonnagenda mu kooti oteekwa kuteekawo omusingo gwa miliyoni 5 ebitulu gwagenda owulira bwe bakulemesa bakubye miliyoni zo 2 toziraba bwe ziba 15 oteekwa kuteekayo gwa 5 era omulamuzi tasobola kukkiriza musango gwo 5 nga tannagalawo kakati olaba banking sector ekisembayo sebe ekirala ekiri mu banking sector nakyogerako emabega eyo nenga nti ketwakola ensobi netugala banka za Uganda netweteeka kuzaabagwira zokka olwo twasuula economy medi buli nnaku z'omwezi 3 genda osome ebibeera mu mawulire buli banka eranga bwekoze omwaka ogwo bakitimbawo ne mu covid bakola amagoba biliyoni za sente fenga tubonaabona looni olina okuyisasula amagoba olina okusasula bo bakola amagoba naye buli banka yonna genda ozisome zonna nga bwe ziri nene yagaddewo gyolaba yagaddewo yanyoomye magoba gekola Uganda kuba yeera bavugoba butono naye nga bakola amagoba okutuusa nga tuzzeeyo ne tukkiriza nti banking sector kintu kikulu nnyo mu kulaakulanya abantu baffe tuddeyo tuwagire banks ezaffe cashless economy kiki cashless economy era obeera ne sente naye nga tolina sente zino nkwateko enaku ezo twabadde Nigeria nga tunoonya sente zino enkwate nga batubaga nti afe wano esente era bwe bakuleetera enkwate ziba na nvundu cashless kakati kibanga bwe bakugaa nti nkuweereza emitwalo 10 ku mobile money oziraba sente naye si sente nti nkwateko naawe n'oziweereza omulala kati ezo bayita cashless ezo tezikwatibwako naye ng'ozirina kati era na zino ze batransferize ezo waya cap ogira oti nga mu bitabo tokyazirabamu lodimene nakyogaa ku byensimbi katono nnyo obudde sirina obudde bugenze lwe ndikomawo wano okwogera ku nsonga eno ndikuwa bwino kubanga ebya banking sector limanyi kiwanvu nze dissertation yange ku university yali ku UCB biseera ebyo byaba Franka Mwine tuli mu mbeera ebintu 3 ebyabadde Lord Mayor milioni 5 ez'ebicupuliza asangiddwa mu banka bilioni 6 nezibibwa mu banka enkulu ya Uganda avuga sente batukubira engombe nga batwala sente ne bazibira mu kkubo kakati obwesigwa Lord Mayor eri bank ate fe tuterugaba so sente zikwate entuufu eyo mufafa mujalo gye tubeera zije mu banka naye ate kati banka yetuwa ekicupuli badde okugamba nti bwe naafuna akadde nyina bingi bye nawandiika mu dissertation yange ku UCB ngofuna degree nga nfuna degree mu 9.36 butya division z'abamu 7 we basuula Bank of Uganda ne banks za Uganda mu bubbi bwa mu Bank of Uganda nze gbolaba nali roya wa Dr. Sulaiman Kigundu singa era mbadde na budde jukira yali governor wa Bank of Uganda Greenland voku Greenland yali governor wa Bank of Uganda byemmanyi bingi ebiri ku record ne bitali ku record ebinvolvinga first family n'ebirala
bwe tuddayo mu byafaayo ifasi famire yonna erimba Jerry Musale ba Jovia ba Museveni ne Muhoozi yali mwana muto bingi nnyo byenjo okuteera wano ku record ne bye natwala mu kakiiko ka Budduka bye nali ntwale wakatutu abiwulirizeeko mu kakiiko akanoonyereza ku financial institutions bonoonyereza enfa ya Joseph Mubiru ku mulembe gwa Amini n'ebiseera Joseph Mubiru wali ebbaala ewaffe Vira Maria weebase kaakati ennaku ezo waliwo ebya Patrick Ho omanyi wano tutunira incident ne tuzirekaawo Patrick Ho mu China agamba nti yakwata $1 million ne zijja ne ziyiteera wano mu Bank of Uganda $1 million mnazi wa gundi Sam Kutesa nga yali president wa UN ne zijja ne ziyitira omwo mwerabidde waliwo Patrick Ho mwerabidde twerabira byali ku oil n'ebirala kakati tusina budde kubirambo waliwo ekitereke kye bagamba ekyayita ku nnyonyi ojjukira abakwatibwawo kisabo kyentebaawo nga kitereke kinene nga kiriko fake money excess ezivudde mu Bank of Uganda nino musango byonna nkonako bikone nino musango gwe nali mugera Dr. Kiza Besigye yagutukwasizza twakozesa Isa Kikungwe ne Sam Kajeke nga tuwabira mwami Yoweri Kaguta Museveni yawandiika ebbaluwa ng'agamba governor wa Bank of Uganda kwata sente bweziti oziwe mwami basajja balaba mwami Yusuf nga yawandiise nebirala okay. Kati bino bwolaba kyebadde nkugamba nti bwolaba bino bumbye nkaaga tebakulimba nti waliwo omubbi eyazze n'ava ebweru ekyo tebakulimba ekyo tebakulimba era ebyo birinde zino ensimbi zino nga bw'oziraba bano bonna nga bwe batudde First Family bwe bazitambuzaamu ne mu kalulu kaabwe Muhoozi zaatuulidde wali ono Sala atuulidde wano ono Janet atuulidde wali ono omanyi nti ne chairman wa Piraos PLU ne chairman can you imagine chairman wa PLU naye wa mu family simanya Toyota kakati ezensimbi obudde utugenze anyway obudde bugenze wana katonye ko gamba sebunya katono nyo tumalize kakati dakika emu je tumala going forward genda maaso minister bwe yagambye beetaaga financial audit beetaaga IT audit beetaaga okuyita financial institutions authority naye kati kibuuza financial audit yo authority ekola ki financial baji rationalizing bajijewo tebanagijjawo naye ngamba nti ebintu byogenda mu bino bitwagenda mu automation ebintu ekozesa computer nga ATM oli akonda bukonyi ka pesa enter isente nezitambula enter bayina okukola audit ugenda okwetegereza ate ensi gyeraze ekiki ekyabaddewo kubanga ensi ezaakula ezimu zo zizze emabega nazo bazibba bazibba ne zizze they have walked back okay ebintu bya computer bino okubikendeeza nti onyiga bunyizi pesa buli kimu nekitambula otherwise tuyinza n'okuba kati omulundi guyinza okuba nga gwakuno nga tetubali tetumanyi nti babadde bazibba bwe batyo kiyinza okuba kino kiyinza okuba tekisoose busoose katono nnyo kyetaaga minisita akomewo awe statement y'amaanyi abantu baddemu amaanyi otherwise bantu bajja kutuka mu mabanka sebunya mpindi nakyo katono nnyo nange saagala kwawukana na bannange twayingira system eya ey'empewo automation naye waliwo kye bayita firewalls bano abantu baffe aba Bank of Uganda bagala tugamba nti omuntu ajira bugizi ati nga tewali kutangira konna kubanga ezo sente mpitirivu nnyo kati ebintu bingi nnyo naye nga batugee tibanoonyereza twagala banoonyereze bajje batube report otherwise abantu bagenda kuddayo okwekuumira obusente bwabwe mu bisawo mu gundi kwegamba babiri nga sente tezikyasoboka kuyingira kubanga kati bw'olaba ebyo ate zino bataddemu bicupuli nze ngende mu banka bampe $10 million nga za bicupuli nfulume ngule airtime bangaye nti kino kicupuli okudda mu banka nga ezo size twakuwadde kati abantu babajjamu essuubi lyonna n'olwekyo gavumenti efubenga bw'esobola etereeze ensonga eno kaseke ndi kamukoka yes bana abagenda okuprintinga sente South Africa ne bajja ne excess ne batugamba banoonyereza bakwatani